bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 3898888 oba nooti 783988813. Brenda's beauty world in a jogenda no one knows alina waka yaliko jogenda no one knows Brenda's beauty world in a jogenda no one knows alina waka yaliko jogenda no one knows. Endabirira y'olususu lwo buvunaanyizibwa bwaffe ku Brenda's Beauty World. Tukola facials, massage, body scrubbing, okusala omubiri, pedicure ne manicure, reflexology, detoxification, okujja obutwa mu mubiri n'okusomesa abayizi ku bikwatagana ku nsusu. Ku Brenda's Beauty World tulina buli kizigo ekya buli kika saako n'ebyo ebisala ku myaka. Brenda's Beauty World tusangibwa ku Mabirizi Complex ku Kampala Road, omwaliriro ogusooka. Tukubire ku ssimu nooti 7 nooti 1 10 246 ne nooti 777 228 nooti 21. Brenda's Beauty World, ofuluma weeyongedde okwagala endabikayo. Brenda's Beauty World eno jogenda no one knows alina waka yaliko jogenda no one knows Brenda's Beauty World. Obujozi bwabwe bwe bayina musajja ono Sente yazirabye era yakiiki byayogera temuli magezi. This man is not talking about a salary. Nti omusala gwange gwali yabadde ayagala share ye ku Sente kuno. Abasiramu bakugandi nawulidde ku deal omuwa. If you, this man is so billions lotalina kyokoledde zemubye olwalebadde muweeko. Yazirabye ate abasajja abo kankubuli bali yasezeza abaana balina komiro balina kubambwa balina omuteeko mwe batuteeka tulina kubambwa tulina kubaana bizimbe mu kibuga nedda tulina okunibwako tulina okunyalibwako tulina okukanyugibwa kasasiro bwe nva mu State House bankanyuga ku jirikiti kwa basuula embwa 1.7 nze ndikwata if this man wasuka asesere mana situkotu nswera amazi new vision nswera amazi biri ya sentence nswera amazi tayinza kuddamu kunjereka ademu nkubire so kati kiri possible nti wano yadde agambira ati government sima government njagala sente ng'agamba nti naye akooye okuzira yabadde azanyira ku mobu yabadde azanyira ku mobu okugizanyirako anti mobu enti government ebasasula government bana abantu bagambe nti ono alina kati akiiki n'engalabiye n'agendera ku ekyo this man nti abasajja kale batusasula no. This man saw billions in the house. Ask the woman. Ask somebody who was there. Era yinza okusanga nga bana basekala ate baziruddewo. Bana badduse. Sente bazijjewo ate. Oyinza musanga tayina ne family nga tayina. Era kyova olaba nti abaserikale bayangu yumangu oyangu amangu bamu batu era nabo babadde bazza kuzisokoolawo. Nola baba balupembe bonna lupembe omusajja abadde omusiba yekera nti bagende bonna n'entwi zaabwe n'entwi babadde bamanyi mulimu Sente. There was money inside the house. tugenda tuna nze yatani ani godi obubyawo wakiza abakoto batunyeeko abakoto
n'abakooto bajja kusasula bali ba abakooto abanya ku bantu abakooto bali mulabakonga bamubyesa omuntu wamukooto abakooto ne bakanyuka ku jjiri kutiko basuula embwa. Welcome to yet another edition of the Animal Farm. Olunaku olwaleero ndine Joseph Tamale Mirundi Senior mutabani wa Muzeyiwe yali Tamale Mirundi. Yohana Mirundi John Mirundi gusomba ebbanja evuma. Yagula emotoka n'abaga nti naye evuuma bulungi naye enywa amafuta. Mirundi evuuma. Nsanyusa okukola muzeeyi. Kale. Wiki ewedde tetwalabagana. Twakola ne musajja wange akyaliyo. Ani? Oli ow'ebyaffe bino. Jafari. Haji Jafari Musa. Jafari Musa. Jali Haji Jafari Musa. Akyakola. Mutwalira abalwadde ne bakomawo ne basiima ademeddwa okukolerwa alina ebisiraani bye mu nju. Ate baki batamanyi abagenda mu bintu ebyo. Bwe baba nga abakubanja ba famire yammwe nga bya mu famire ne bogenda ku basawo 10 osooka kutereeza wano munda mu famire. So Jafari Musa ali ku 0700 398 888 ye 0700 398 888 alina kisunga mukono awo buli ekiganye mukubireko gwe bisigadde weesirikire. Ate bwe bigaana toyomba mu ddwaliro tebafa. Mu ddwaliro tebafa. Mu malwaliro bafa. Waliwo ne bagaana gundi ne bagaana visa ng'olina ebisiraani byewamu. Nga tebikusobozesa kufuna visa. Yes. Okay. Ne mukwano gwaffe Brenda's Beauty World. Tugendayo ddi? Tujja gendayo. Brenda's Beauty World ajjanjaba ensusu ez'abakyala n'abaami. Mbalabe zikugaaniddeko ez'omumabasa ez'omugongo, waliwo abayiika wano, waliwo bano banneeyerusaako sikiri eganye okukomawo oyagala kudda ku nakyoyo. Brenda's Beauty World ebyo nayo ebikolako. Ayina detox, bayina massage, kati ate baleese ne gundi ne institute asomesa abawala okujjanjaba sikini zaki. Era mwana wattu alabirira n'abaana abatalina mwasi. N'abaana balabirira bangi. Nkyamunoonyezaayo abantu abanamuyamba obulayi yaluddawo eyo. Naye abaagala bamukwatirako. Naye ate mwana kankobole anti Brenda asabire wa Kakande. Naye Kakande yakoze ekintu kyalayo olabe. Kakande yazimbye ekkanisa ya myaliro 19. 19 tokipiseemu. Nkugambye sikipise. Kakande yazimbye ekyayi. Omanyi kano kasenyunga ne fitina yaako. Kagenda ne kagula we yali agenda okuzimba. Obufulubende bwabukedde ne bakuba obufulubende busebbowa. Kakande gonde kasenyunga omanyi kalina fitina mu nsi muno. Nekaga alemeseza Kakande okuzimba ekkanisa. Kajja kuddukawo buddusi. Ala yakubye kasenyongo obuswanyi yakakubye n'akalagira ddala tekayigenda mu ggulu. Kakande yakoze church yakalina 19 okugendamu amadaala gano ogamanyi ageetooloola lifuti flowers 19. Bw'obeera ku floor ye 19 ekizimbe kyolaba wano kyolaba Uganda Revenue Authority kyolaba bw'obeera waggulu kyolaba kiri ekya URA. Bino ebizimbe nayo n'ebiriwo kibibuuka abasiraamu. Olaba kakyaki kasenyonga nga kalinga ka toilet nga kalinga kabini. Kakyaki kasenyonga olaba nga kabini. Bano efitina tekola ki? Gwomanyi Kakande yazimbye church. Omanyi flowers omwenda ate kuliko amaduuka. Tekuli maduuka. Buli flower kuliko ekkanisa ne conference hall
toilets eziri modern ate waggulu n'alabagamba bagenda teekayo wooteri nga bano abaagala okulaba omusumba bamuli ye kye yakoze mutula mu conference omanyi bazimbye akatuuti buli wobeera omulaba kakati gubojja gotula nga ku airport flight namba gundi egenda kakati akatebe kana kotuulako kayina enamba kakati eddoboozi lyogera bwogera number 1 number 2 number 3 na senyonga adduka kati addukana senyonga addukana senyonga Allah amudduka katonda amudduka ojja kuddukana n'enjoka senyonga no ogula otya ne Pastor Senyonga yali mukwano gwo kyaki yogenda saagala muntu alina fitina nange kali kanzisi omuntu alina fitina kamba buli let me tell you bango bako maladio yetondererwa bwogo kati kankubuli President Museveni yabalagidde bagende beetundi era olwaleero Museveni agenda kusinkana abaki abali ku ttiimu ya Muhoozi sambaliranga bigwe nga toliiko nenga nti ate nze mbibeera mu ebyo naye ati abantu era bwe batandise okkubira ebituli mu bintu ebimu ne bagamba emikolo gy'omusajja togiba ate lwaki ate baakuwa ekifo njogera naye kati omulimu baakuwa gwa kwogera naye njogera nabo era bangambye mbuzi ne Gasumba tebatuyise mu State House nze ne bwompitayo sigendayo State House yantama nokero house yantama I was abandoned out to State House kechikeni sifu nakalimango katudde wali nenalweiso sinza kwata akatebe nebanda lweiso nemutye nekuba akagundi ako me even if you mention the word State House or Kero House blood surges I never go back nabakola emyaka 14 bango banga mubbi wanko Museveni yango banga mubbi wanko kunakajuka today wali wa Pastor Kakande church wajirambudde najirambudde Pastor Kakande oyogera naye and he's a very humble man Kakande is a humble man ekitegeeza bino bamwogerako omusimaayi n'ebigundi biki bya bulimba byawa era nze Kakande akimanyi nina ebyange era bwe mba ngenda balwana n'omuserikale nga tebagala muserikale angobere nga batebamanyi nti bagoba babiri yali muserikale bali bagoba babiri ebyewaffe bwe mba ngenda ngeeyo gye banaabifunzisa bakafunza kisigenda nabyo binzite nga babikutte babikibinga ng'abasibe ebyepakirwako bwe mba ngenda ngeeyo sigenda nabyo bisigala era nalaba abagondi bakayanja nga balwana n'omuserikale bo bali balowooza balwana na muserikale yali muserikale bwe mba ngenda ngeeyo sigenda nabyo bayinza obikwatyayo nange sebo ndi mugezi nange ebyange ngenda nabyo bisigalaka tobala gazungazunga nabyo bimanyi biri fato ebintu si byangu naye yagambye kulwokusatu olujja ngenda kutwalayo ttiimu eyabannamawulire emikwano gyange abalage kyakozeewo naye lwaliggulawo Senyonga ajja kuddukana n'ebyenda bimuggwemu and this is what you see mwekamba buulize kati ye Senyonga ebyo bimulumira wa anti yagenda n'agulawo akapoloti ye nga manyi nti ennyumba bazizimba gundi horizontale nga tamanyi nti waggulu bazimbayo akafuudembe kabukedde kano kaserwa ddane kakayiza akalula abalongo akawumula abalongo nebaga Senyonga akanye yazimbye waggulu naye Senyonga le baligigulawo ajja kudduka n'alisula kabini Senyonga alisula kabini segundi lwazigigulawo Kakande ane bujinga agenda kuzimba yemu bwetyo kalina 19 kalina 19 ekyo sikikakasanya yakumala kuyita wonzirale tugendeyo kati ogirabe anti ate yagambye ogenda twalayo bakwano bo kukayina namba 19 wotegerera nti Kampala is esiraamu bw'obeerayo waggulu lift bazitadde mudda lisi mwezi 19 floor wayambuse Kampala n'omulabira waggulu excavators omusalaba gugenda kubeera wano waggulu ewasemba
musajja yakoze ekintu naye baba ekizimbe kyamaanyi naye nga temuli dduuka temuli mubbala temuli woteeri ati bali batuka waggulu kati wano fulo 19 banamulabanga bakyakezi bamukoledde nga buli omulaba agenda kubeera nga waggulu bati ng'omulaba buli woli oba omulaba oba bagenda teekawo screen nkugambye oba omulaba era screen mweziri baziteeka mudda musajja yakoze ekintu naye nange kyembagamba Katonda tayinza kubeera mu kifo kikyamu oyo si Katonda n'ogamba nti essabo n'oyo mukwano gwange mugamba ani bonna abamasabo mbagamba bannanga amasabo mugamodernizinge toyinza gamba essabo lya ssubi eyo yakiteki kyeyaliwo mu kiseera ekyo essabo terimu ventilation system essabo terimu madirisa essabo terimu ki mulimu egundi amafumu kiriniki teyinza kubeera mu mafumu waliwo omusajja omusamize yagenda musawo muganda yagenda namubba bwe yamubba namugamba nti amayembe galiwo nakoze amubbako mukazi we yali mukazi mulungi kati omusajja nakkiriza yamusaba byatasobola kufuna kati omusajja waba ayise omwaka nga mulamba nagamba kansasula omusajja ono yajja ne timba ng'amusibye kupiika ku gundi kuki asibye timba ku bodaboda ate amutaddemu kamulali yajja kamulali omukambwe buno obw'omukyalo nabuteeka amuvuka ku bodaboda timba obukambwe bwayina kyava jja ewammandwa namuga jjajja kyewantuma nkireese kati omusajja ono yali tajjukira ntono yamubbako omukazi we yakamuzaalamu n'abaana 2 naga nti omuzukulu nakutuma ki n'agenda emimbali tewali olijjo lifuluma waliyo mafumu n'asumulula timba naggalawo timba yasiba omusamize ono omusajja yagenda n'agamba yali mukazi we genda olabe balo timba kyamukola bakuba enduulu naye nessabo lyaggalawo omusawo yagamba nti omusajja ansasudde mu kalensi yamu waliwo omusajja era omugagga yamukwanira omukazi nze kasuku nkubuulire tobeeranga mu kifo ye banywera nga waliwo kino ekinyolo kyebaggalira ebweru ekyo ekinyolo kyebaggalira ebweru musajja ategeera nti omugagga amwagalira omukazi wabagagga bagundi nga takyamulira takyakola nakwata kapeesi nya naseka mukutya naseeramu kamulala kakati ye bwe yajja yasanga waggule nalyoka akanyuga kapa munda naggalawo kapa zatta abantu 4 nga kamulali atabuse yajja ne kapa zataddemu kamulali zajja nga mukubo kubera nze siina kubeera mu kifo naye kyenkomezo kitegedde nti Museveni yalagidde abalwanyisa Muhoozi bagende bamwitondere naye ekyansezezza nalabye omusajja nga agamba ti Mirundi yatukolaki Mirundi yatulikodinga musajja yagambye I have seen His Excellency the President with a Catholic of CDs yabakubiddeko CD ntono nnyo ku saa 8 mu 8 hours kakati omusajja nanga nti Mirundi yatulikodinga ebyo balimba kambabuulire kasuku kankubuulire sinze mbalikodinga abachina bakola obuuma buli bubiri abachina bakola akuuma koteeka mu bulago eddoboozi nerifokali yakikazi oba kisajja abachina kagula miliyoni eya $. You change your voice mu Uganda mulimu omuntu omu akayina ani sijja mwogera naye akayina alimu ogwo kakyusa eddoboozi abantu tebagambye nti tulimba nkubuulire kubanga $1 million emu ng'okambala mu bulago bw'oyagala okwogera eddoboozi ly'ekisajja kakuteeka kuba ti the problem is the matter of discussion esigala eri eki akokubiri bakateeka nyuma bakateeka nyuma
kalina we kakwata mwogerayo abalikodinga nabagambye timwefungule ennyuma buli omwawe enjeeri ya munne oba temwekwate abakazi bakateeka buziba ne mu nviiri bebekwata bokka bayise mwenda mu meeting naye mwenda musajja kyobulaba kasoko tetugenda gaggawala. Why? The group that has been fighting Muhoozi efunye sente obugagga emyaka 10 ono munange gyamazenga nnyeko nga njoga bagenze dewa Muhoozi ekitegeeza nti nze sijja kufuna naye bwe batasuddwazo biliyoni zange 10 nebaziremera mujja kulaba awanda kalenvunyi kubanga mu Canada yampa sente zange Museveni nina okukkiriza nimu bwaniya bwanyola bwaniya nguniya mwani kakati bamugambye agende yetondere Muhoozi naye kyansanyudde musajja yagambye munne yamugambye if we know that Mirundi is the one recording us, why don't we take this recording to court? Yamugambe, we should not escalate this conflict. Omusajja abadansi bye tayina kyatanvumye munsi tayina kyatanvumye munsi omusajja gaiti Museveni tayina kyatanvumye munsi yabadde mukambwe muzibu tayina kyatanvumye munsi daga ebyokuwaba mu kooti tobiddamu we should not escalate naye oyo Mirundi yennyini ate mbu Mirundi akola mbu oli mwenda mugezi mwenda ye yabadde akimanyi omanyi kakati abawala abato bagenda ne batukwata abasajja abakadde ate nababuulira nti bannanga akaweke katono bwe kati bakayita kamagulu amazeewo abasajja abakulu kali bwe kati naye gwe kanywereko ecupa ya bioba eyejinisi kalas era osigalira waggulu ng'osimamye akale ndakunkamanyi kati nibe kati kalingo bakapapo bbulu bekatyo bakayita kamagulu nkamanyi kasa abakadde obamalawo naye baaba ate nno kalimu ne guramu waliwo miliguramu nomalawo mira 10 kanywereko jinisi oba bbiya naye bagamba okamira omaze kunywa bulungi ate ye omuwala omuto yadduka budu nagamba omusajja sijja musobola era ennaku zo bagenda ne bagamba yafuddeyo akatuuka mu ddwaliro oyo kamagulu naye Masaka ye waliyo omunene ennyo omusajja omusuubuzi ow'amaanyi yali kamagulu yeyamutta nawano mu Lubaga mulimu omusajja gwe bagamba nti yafiiridde bamuvuga ne bamuleeta ne bamutwala e Lubaga mu ddwaliro naye nga yafudde dda kamagulu aleese mumanyi akakerenda ako nkamanyi naye lwaki abaheresi teboogera tibane kamagulu oba kabayindi kamagulu si kabayindi kavaawo simanyi gye kava nina musajja wange wa bode yakanyumiza n'akandaga kamagulu okogedde nenkajjuka naye kyembuuza lwolutalo lwemba mugenzeemu ale muzeeya omwana yavuddeyo n'agamba yakuba eddakiika zezibasnaye eddakiika ate mwekimutannamanyi bano bakojja ne basenga be baleese obuzibu bagatozannya 9 bintu bya lutalo tomalaako amalako abazaala abalongo begalya mu nyumba myezi 6 naye ndowooza abakyala abeera baagala kiwanvuwemukko anyumirwemu awulire ku kikaluba okumala ebbanga kubaga nti buli kyekikaluba kiba kinyonyogera munda waliwo ekiti atema ku lutobazi talwawo enkumbi gyotoma ku lutobazi amazzi gavayo mangu omanyi what you don't know era abo tebatuyambye abasoma sciences a woman abakazi abasinga obungi bali nervous abakazi abasinga obungi baba basajja bali badde impotent. That's why nti abazungu bayina romance omudugavu talina romance kuku anti omudugavu wadda ku romance bwola omunyama supu awola ogenda okukalaga musanvu ojjukidde sukulu fiiri z'abaana baba
Bolo najogera omusajja akubanja ennyumba baba sukali balina sukali baba olwokuba balina ebizibu bingi bwekye bakola ye bannayo olunaku lwaleero galulala mubambiro aba omuddugavu ayagalirawo olugira ati tolaba endiga egiri ekyali ku sigiri kasiterwawo masavu masavu ng'ekwata kakati omusajja ayina gondi psychological effect ekyokubiri owaloogi eyabbye mukamunene amuleeta mu loogi badduka misinde buli omu bawera bapapa balebera bapapa era bolabanga ayi obwaba wali ogenzeko Holland Netherland ojogendeyo Netherland bamalaya basasula omusolo bamalaya basasula omusolo ogenda mu kifo kyabwe ekyabamalaya Red District ne bakugamba nti mugenda kumala essaawa mmeka tesaawa 2 wali venue nakuba etikiti ate abeerawo n'azibala Holland abayaga bo batongoza enjaga naye ogisangawa eri n'ogifuwa ennaku zeezi n'olinyenyi n'ogenda n'abasiramu bwe bakolanga e Libya nga bagenda Italy ne banywa omwenge ne bakomawo bagana gunywa si kujja nagwo ku mutwe that's why kakati abo amawanga gatuula ne gabala nti Netherland eyinaki Holland eyinaki Switzerland kuja conferences ne sawa what does it produce wale ye motoka ndi made in naye baatula wansi ne bapulaningira amaki ensi zaabwe kakati bana abasiize be mulwana nabo singa omusaize bamutakisinga ntebe kusangamu ebintu abaganda bakuga kyoba nakyo kyekikuyamba oba ennyuma yeyegenda omununula kuma yiyo tenemanga ntambula mu kibuga omuntu nankola akabina mubanyono ofiirako buviire era Kinyata mwekamba buli ebyekisiya zisibya leero Kinyata yakwata pawa mu 6 nga musajja mukulu wa myaka 78 Kinyata n'agenda e Mombasa mu 6 omusajja n'asoma ekiwandiiko sebo tuli mabegawo Kinyata yanyiga kwa nini mnasema mliko nyuma yangu mnafanya nini nyuma yangu mliko basiazi sema tuko pamoja wewe watu wa Mombasa mnasema tuko nyuma yako mnafanya nini nyuma yangu mu 6 ngobusiazi bukolaje mukola chema bega wange mwabantu be Mombasa muri olusiya mugambe tuko pamoja tuli kukibeka bekabyo naye nyuma yange mukola yo kyemukwatira wo Kinyata yakwata omusajja yasoma ekiwandiiko omanyi president omusajja namusomera ekiwandiiko tuli mabekawo yachwana wewe watu wa Mombasa munasema muko nyuma yangu mnafanya nini nyuma yangu wewe sema tuko pamoja 6 kibe ngobusiyazi jebuli kati gwogamba abasiyazi babaleke enyuma basitakisi badeke taxi enyuma nende kyembuzo mubbi wamabati nowe nyuma y'omwagazaji bakwata omusajja omusoga ng'alima ne mukazi we naye ng'amuvunise mugundi kantemera emboli mukapanga nga mutadde mukapanga akapanga ke kawukiwuki ne bamufuula zababuuza atayibye sibiyani omukazi wange era ali mu ndimiro namwe begattidde nga balima omusajja n'agakisoka ekitambo nekijja kantemera emboli mukapanga bwendifa abaana baliryanga ate akapanga ate akasiko tokajjeewo
gomanyi ekitegeeza akapanga ke kasiko akasiko ke kapanga akawukiwuki olwo oluyimba ekitegeeza ngenda ntebere emboli mu kapanga bwendifa abaana baliryanga ngende nnime ebijja ate mukasiko olima mukosooka okutemawo emboli kyeki kasooli oyagala kuvumbuga tolaba munwe gwakasooliranga munwe tolaba ono gundi gulabite bwali muwe muzinyi omusoga idako baali bagamba lumonde yemboli kati emboli eringa kiri kati agantu gende mukasiko mukasiko naye abo abaana waki bakola ebyo ebintu anti oyo gundi ate waliwo naawe mulenyi abasajja batukola oba kafaanana kati ako kaliwa ko akakayimbi ako kayimba ki ekikali mu mutwe kwonna buwemu naye tebakakwaya yayimba kyoyo abasajja sebe twakolako zena aiki enyimba zako zonna zabuwemu naye ate mwanange tekafeyalinga ndowooza kekali mu bana abayimba tuli babangana tuli babandana ayagamba abasajja bagala kimu abakazi bagala kimu zabuwemu naye tebakakwata bakayitani kutama kusima ani kusopanda ko kayimba zabuwemu kayimba kabu anyway kakati mbadde nkunyumiza Museveni yabalagidde bagende beetonderani muhozi kati manye ekyo kyetegerera bampa balinaako bagudde these people are going to sit in a family and reconcile themselves kati nze gwe bakubye emyaka 10 nankuba nammalawo nfuniddewo how have I benefited bamwenda bo badduse n'obugagga bwabwe basanzeewa ate nabagambye nti mmwe parliament yeeweddewo why naye mukwano gwo nga mukambwe ani Amongo wamulabe nga agamba Attorney General tajja kuddamu anti Amongo ekizibu kyekyayina Amongo yalowooza is fighting a force nabaga nti ekizibu kya Amongo kiri kimu mwaleka Kadaga mu parliament is seeing the shadow of Kadaga kasotulie buli kintu nokirowoozamu abakulwanyisa you don't work. That's what I said. Kadaga ono yonyini ono gwe bakubye kati ne bamumalawo yakwata 5 billion naziwa Nankabiro embizi esobola okugenda muzikiti naye Nankabiro talinywa busoga bamukolewo n'ebyavako. On the day Kadaga was removed olanya was elected ogwanga kyovula ogwanga bamule ogwanga bagenda mukuba mu sports wewe kwa ogwanga kasajja gwe pa mu sports bagenda kuba omuntu wagwo bagwasi. I'm telling you ogwanga nze nalinjo kete konde kitabayo mugenda kola ogwanga nga bamubya amayinja ngadduka ku mupiira olabe mukula ngadduka mukula jagenda wawe etangula omanyi mukula temumumanyi. This idea of taking the Nupu people to Chankwanzi was initiated by Mukula. Nga mulaba katambi kange ono liko recording za nibale kwabaka ono magezi nojo magezi. We want you to tell us where you put this money, Ezapadde money model. We want you to see where you put Sente stamp. Kati baba ina kyebakola how to make ourselves relevant to Museveni. Ekyo ekintu Mukula yekiyiya batwala Nupu balage Museveni tebalina kyo no banjo naye nagenda kuba ye bakozesa mukozesa. How are you becoming relevant to Museveni? What Museveni wants today is service delivery, not to bring in Nupu people. Aba Nupu ebivaako ba onaku lumu bagenda wa president bamugamba sebe ebyuma ebyo Mirundi byayina bimujjeeko biwekandiko. Museveni n'abaga sijja bibawo ne bamugamba naye sebo ebyuma ebyo biketta aba opposition. Museveni yabaga nti aba opposition nze mbekette tewali kye bankolako. Museveni does not fear Nupu. Kati ono Mukula yakireeta idea bakatambi nga Mukula yakireeta. Mukula yakireeta n'akiguza ono kyetumubanja amagezi kwogera Sente za Paris manager ziti oba si kye bamuvumba kiti kubanga according to the new directives
buli muntu akola ripooti ya Betikame ne ripooti ya Auditor General bonna bakola ku corruption, they have to give muhoze copy buli kye bakola. Yes. Anti babadde balina abanyampi. Kakati kankubuulire ekiri mu parliament. The problem in the parliament eri bweti which my sister among does not realize. Toyinza gamba nti lwe twagoba Namuganza almost 99% nga tewali awakanya. Ne muleeta etteeka ly'ebisheeka nga tewali awakanya. Buli kimukola kyonna what force is driving this parliament. Okitegedde ekintu ekyo nti ne Museveni agitya nti erina powers to impeach a leader, but this cohesiveness, this super glue is dangerous. This is what Among is overlooking. Abantu 1,400 gwalolabyeko etteeka Museveni nasooka ayogera ne caucus n'ayogera n'aba opposition nga tannabalaba, era kyemmanyi tina bano be bayisa abamukozi because we are the best team in Uganda. Abamukozi bakabanda baani. If you get bwolaba balamu if balamu kane market yebivulu bwolaba nze ne Gasumba fe batayise naye muzeeyi wazzeeyo ku radio ya balamu. Yes. Why? Wali bwalayira nedda evaluate okwenda ku Nazalawo okwenda ku Nyoko yenda ku Nazalawo. Let me evaluate. Eyo ngamba okwetonda naye bamugambye okwetonda nenkwira mu ngalo eri ewaffe oye bimuzinze ko bimuzi naye bwali batannabiteegula okatera mandwa ndi nyini esiza akayoka libakaliyo okuba mandwa oteegula ejjogoli none yina mutwe ye yali alooza ndi mwangu kati omulundi tebakugambe kwetonda neera anti miteriyo bali baagala kubajjako license have bought emuzungu lawyer to challenge the powers of UCC. Njagala kola kana kayina empali ozimanyi bwe busambi obutabuguma kayina empali njagala kambuli ekikajja powers. Kati muzeeyi Mirundi, the big story this week ebadde ya minister gwe bakubya amasasi n'omukuumi neyeekula essasi. Betobimbulira betobimbulira mmwe omanyi mwe mulaba ekintu mugugumuka ate kimiteriyo. Kennedy bamutta busi, Indira Gandhi abakumi be bamutta eya Kibaki kitaawe taata wa Kibaki yali president wa Kenya omukumi we Bakayi yamutta. We have so many cases. Kabira omukumi we yamutta. What do you analyze from this? It's only in Uganda where such an incident does not help the society to make changes. Why was Kabira killed? Kabira was killed because he was changing sides. Yali agenza musadaka abali bamukuma abali banyarwanda. Why were they hurriedly put up omwana we kuweweza mitima gy'abantu abakikola bali mu charge. Gondi Idris Deby Chad bamutta olutalo lwali wakati wa mutabani we ne bakoddomi be. Era president wa Bufaransa yajja nabeera ku mukolo gw'okulayiza. Kasola bange ekintu ekikoleddwa after months yotunuulira it was an internal job. Why was order restored? Abafaransa nabo bafudde nnyo. Oyo Gondi Deby bamugamba okuteesa n'abayekera n'agaana. Abayekera baali badisombolosadi bakoddomi be. Omwana n'abakuba omuswanyi kitaawe n'alugenderamu. Yagenze okubakyalira ng'eri mu front line. Yes. So we know if something happens ekyokubiri temwasoma psychology. Psychology akuyamba nnyo. Psychology si wakola mirimu. Abantu bano baagala nnyo ebikola emirimu. At one time by introducing Makerere University the insurance degree. Buli omu n'asoma ki? Insurance. Buli omu n'asoma development studies. Where? Environment buli omu n'abisoma tebalina mirimu. For us we study to enrich ourselves. Nti omuntu yasoma psychology nsobola omuntu yenna tulina characteristics of people. Tulina basangwini, tulina baani, tulina characteristics abantu zonna tulisoma. Abazungu bagezi basoma obwongo bw'omuntu. Omuntu agenda okwetuga
omutegeera oba omuntu agenda okukola ekintu ekyamu abeera nnyo alone abeera ng'ali silent abeera bwongera bwati nadda engulu omusajja ng'ayina oba omukazi nga manager ng'ayina ebizibu ewaka aba mukambwe ennyo ku mulimu psychology zekambabuulire oyo omusajja gwe base singa yasoma psychology teyalifudde minister you study the character of the individual kubanga nkubulira nenkugamba nti abaserikale tujja kubeera nabo why olulimi luli mu kamwa naye ebiseera ebimu amanjo galukolaki galuluma tu abamerika bakugamba bwe bafuna independence balowooza nti abangereza bagenda kukomawo so they armed every American kyobola emundu zaabwe tebazivaako bakuga nti emundu eziri mu Amerika ku bantu miliyoni 400 zaali badde zitta abantu bameka olunaku naye emisiyozi nga nawe bonyowala gye notamira noofa abatamivu tebadduka nofiira mu loogi kamagulo loogi teggalawo batwala mulambo kiro kakati emundu bweziri. What do we learn from this man? One, temwina ba investigators kuba mubeeramu abantu ababikoleramu. How come that this was a new man? Mumwezi ogu mumwezi gumu oli yaliwo yamukyusa lwaki oba bamukyusa lwaki? What is the record of this man? Baga nti ndaye new vision nenge wandise nti he was in discipline. Discipline mbuye mujje wa mukula. Kankubuulire abantu abali ttaafu tebaba na mpisa. Ne bwaba muzimbi ne bwaba wakyalaani bw'alya ssente takola. Nze nagamba Kayihura ti bw'oba mpa omuserikale agenda okunkuuma alina okuba nga alina likodi nga yattako 5. Ate alina likodi yakutta 5 tomundeetera agenda kufigitinga ne trigger. I told Kayihura I want a tough man who has killed over 5 people. Omuserikale bwe basooka okundeetera okunkuuma yali muserikale wa poliisi omanyija bamujja muleka Victoria omwo mulimu ekizinga kubakuumira amazike bagajja Kongo ge batiddeko bajjina baako baki naye bwe yajja namubuuza yoman we have you come from timvudde ku kizinga ekikuuma amazike nti lwaki nti bangambye tempa zo ziringa za zike naseka omusajja yanyumiza ezike nga bwe likola mugamba nti ki omuye abantu balowooza ndi mukambwe ennyo but after some time nga mbadde nabo tewali muserikale ayagala kuva wange naye omuserikale kwesooka okundeetera yali akuuma mazike ne bagamba olinga zike era yaganyumizanga ti ezike likufuga famire yaako ezike likwata gundi okulikuuma bwabeerawo amasanyalaze naye limanye okuteekako akati nelitegeera nti masanyalaze yanyumiza ezike. I can write a book about ezike but after some time I found out that I'm not ezike. You're a simple man. Very simple. Wagamba you a very simple man. But you're not humiliated. Wewe ko mukazi wangu nti ankubye ondo tolo olwengo ono mulezi kwagala kunniako nga naye yali mwavunga mulaba nakana kazunzo lutoka tabanika akajiji tukubaganya myaka 10 tayi nekakabusenga akajira mwanda wenje ulifu nekajira ne kakuli bya kasimange byoloni ngo olwanyisa kana ndaka ne makasi kanga sumbusa za maje me once you want me to fight kunjoga kasamba nakulabako tayiza kunjoga tukubaga napako mulwa tamunni ateka soda ngolinga mani Sente nzagala nenga in harmonious relationship sokujoga najoga nani akombwa jakunia kongonia kwandi kakati nkubile negamba why did this man come investigate why the early one kubanga the earlier one ya depressing ngono yalichi tu okwogera nti yava wa mukula banoonya nti bamusindika amutte bagala kulinkinga mukula nono abula banna. Yes, why didn't mukula tell this man ekyo sikituufu nze wange mbayina ku byuma bayagala okunsana ennema naye kyebasembayo okukola bafuna omusirikale ne bamuleeta ewaka ng'anywa n'atamiira bwe yeeyombesa bwakola ki kanembaga nti magazini muje mujjeko mala okusadinga omusajja ono omenyeeze mbeera ekiro ebweru oyinza okugala ennyumba nondaba ebweru oyinza okubanga
nayingidde waka essaawa 2 n'oggalawo ogenda ogenda okulaba essaawa 8 nga nkomyewo ewaka ng'ate nyambadde birala nkubuulira abaserikale bange bakimanyi sokolindeko nti ova kati nga boovudde wano noddayo ewuwo saa 12 n'oyingira n'onaaba n'otuula n'obeera mu bibyo kati omukazi yabivaako ebyokuggala enzigi kubeera nfuluma baba bali awo nga yeewuyo ku geeti okomyewo abasirikale nga wayiseewo nga nayingidde kakati ye mukazi wange egondi omusajja oyo nga baali bamugambye nti bwankuba essasi nanzita neyeefuula atantegedde bagenda muwa $1 million kozi ebyuma byange bikolaki biba likodingi nemuyita nemugaa nti you are going to be given $100 million but after killing me if you succeed they will also kill you to kill evidence nemulaga nti eno meeting yogiraba kumakya nemukeera nemuyita nemugaa nti who is inside my house watching Nigeria nti is you who is talking to you outside is you nemugaa have you seen any of my children entering the house mzee Mirundi kyenjagala okubuulira kitegedde nkitegedde nti babagula njagala okubuulira mweno keesi omusajja ono tebamuguze kutta musajja ono kubanga singa bamuguze banne be baali musse naye banne badduse banne eki abakuumi banne yes ekitegeeza there is no way you can link up with this man's history from mukula to this man so okay bali babagambye nti yaliko ewamu kyolina okutegeera nti bali baboosi be bakolagana naye ne balya ku ssente era omulaba bamutwala oba abadde embega mbadde nva kigamba jjulira wano nze kyendowoozaamu omusajja alabika okuba waliwo eyamusasula okutta oli anti okumutta kibeera beekiti wano okuva gye yavudde kiringa kuttira wano muntu ali nogenda neweekubira ku bitaali nga teeti kiba kitegeeza mu kubala okutini nti okuva wano paka eri waliwo abakusuubiza nti gwegomala fe tugenda kupiikinga mu kkubo nedda. That is a possibility. Yes. But the issue is there are only keep issues. One, look what the Labor Day celebration is. Babye Sente. Babye Sente. I think this is a troubled ministry. Mwemuli National Security Fund mwemuli Ngaga. Babye Sente ku mukolo gwa Labor Day. Bulijjo ng'omusajja ono yeega agatayina kutuno yazirabyeko sente mu era babakuba ne ba intelligence officers the house would have been sealed first. Kyenabadde ngamba bali nti crime scene temukkiriza bano basima onajja aze kubuuza ku family bwasoma psychology. Two, ne banga nti omusajja akawati tebagendawo. Look what his account, the minister's account, did the money change hands? Ayinza okubanga yamuvuze ku sente zebagabanye n'azitwala ku account ye n'amusaba n'atamuwa. And two, wali nga tunavaako obadde ogamba nti bayinza okuba ono yafuna sente n'atawaako ono n'aziraba n'amuwerekera. That's why these people do. Fe tulina kubambwa gobeera kakiiko obeera ludda golimbwa gwe balya sente embwa eno genda wano noddira omusajja nga chief whip ono gondi obuwa ye n'omugjawo n'oteekawo ogwangala n'azirya noddira Mirundi ye ewali 5 billion embwa n'ogijjawo n'oteekawo mukwano gwo dona n'omuleetera sente n'ozongera ndimbwayo lwaki onjoga bwoti lwaki mulenzi gwe njoga bwoti kakati obujozi bwabwe bwe bayina musajja ono sente yazirabye era oyo akiiki byayogera temuli magezi. This man is not talking about a salary nti omusala gwange gwali yabadde ayagala share ye ku sente kuno abasiramu bakuga nti nawulidde ku diiru omuwa. If you, this man is so billions otalina kyokoledde zemubbye olwalebadde muweeko yazirabye. Ate abasajja abo kankubulire bali yasezeza abaana balina akamiro balina kubambwa balina omuteeko mwe batuteeka
tulina kubambwa tetulina kubaana bizimbe mu kibuga nedda tulina okunibwako tulina okunyalibwako tulina okukanyugibwa kasasiro bwe nva mu State House bankanyuga ku jirikitiko basuula embwa 1.7 nze ndikwata if this man wasuka asesere man situko nswera amazi new vision nswera amazi bili ya center nswera amazi tayinza kuddamu kunjereka ademo nkubire so kati kiri possible nti wano yadde agambira ati government sima government njagala sente ng'agamba nti naye akooye okuzira yabadde azanyira ku mobu yabadde azanyira ku mobu okugizanyirako anti mobu enti government ebasasula government bana abantu bagambe nti ono alina kati akiiki n'engalabiye n'agendera ku ekyo this man nti abasajja kale batusasula no this man so billions in the house. Ask the woman, ask somebody who was there. Era oyinza okusanga nga bano abasekale ate baziruddewo bano abadduse sente bazijjeewo ate oyinza omusanga tayina ne famire nga teyina era kyova olaba nti abaserikale bayanguye mangu oyanguwa mangu bamu batu era nabo babadde bazza kuzisokoolawo nolaba balupembe bonna lupembe omusajja abadde omu sibayekera nti bagende bonna n'entwi zaabwe n'entwi babadde bamanyi mulimu sente. There was money inside the house ze babbye ku leebadde. That's one. Ekyokubiri yeri anti nkuberya reason nti Indira Gandhi abakumi be bamutta lwaki yali akubye ekigwa ky'abasingasinga ng'ate abasingasinga be bamukuuma. Kabiri have told you the reason. What would be the reason of this man? He saw the money ng'ate wa crime musajja azimanyidde bamutambuza butambuza oba abadde mubbi lwaki yagenda luddawa kakati kitegeeza sente ezinto problemu yaabwe ya sente. Why did he go to the saloon? In my opinion gwolesemu option endala nti waliwo abo abadde bamulindirire ne batajja. No, ekyo nakyo kiri possible, but what is very strange be banna abaddusa abatamukubye essasi kuba bagambe minsabeera n'abakuumi bataano. Kati okimanyi ekyo kimu. Ekyokubiri, in my opinion omusajja yabadde ne pressure ngaliwo omukazi amwagala ayagala sente bagambye n'omukazi ow'olubuto gyali bamuleesa aliwo mu ddwaliro gye yabadde malaya yabadde ayagala sente nga zitegedde weeziri kubanga olina okumanya ti omusajja ngaoyo kuluuku n'omukazi gwakwana kuluuku. Yes, n'omukazi gwakwana ki kuluuku. In my opinion the purpose of going to the saloon was to kill the woman, not to escape, was to kill the woman. Yabadde ayina girlfriend we gwe yabadde ayagala. Mu psychology bakugamba wamusoma nti omusajja atta omukazi n'abaana be aba abaagala nnyo aleme baleka ku nsi kubonaabona. Singa yabadde diiru ya sente banne baali musse bali abalala naye abalala bwe eno yabadde the quarrels between the two, the minister nani n'omukuumi ate bali abahumiliatika bwe yaleeta superior one. Kakati ekyokusatu nti mu Uganda twalitegedde nti incident eno yatusomesezza how you relate with your security. N'obalaba abasajja olaba aladisi alina 1.5 mbw alina abaserikale bana nebabeeri mabega n'engalabi zaabwe n'agenda n'alya emmere bo bali mabega kuba balina akawunga kaabwe n'ebijanjaaleeka. How? Abaserikale bo basigale nga tebalidde nti bw'oga omwambusi bakuyambe. We must share, we must improve our relationship with our security people. Kubanga mu ensobi gye mwakola nti edda omuserikale ali owa police yabeeranga wa senior to P6 n'owa prison nga officer cadet wa senior for today. Most of those police officers are educated. They are graduates. Naye n'omukwasa ne mukazi wona amukwasa ensawo ne mugenda awerekera omwana wo ku ssomero n'osasulayo obukadde 5 n'osasula buli kimu ne mugenda n'entuumu. Do you ask this escort of yours ti omwana wo asomera luddawa? Ekyokubiri kyova olaba nze ebya Museveni tibikkiriza
okugamba nti Mirundi advisor wa muse ondetedde ekizibu kinene nnyo singa tompadde. Why? Everybody is going to say have money which I don't have. Oziyeka bagenda okumpa obwerere ondetedde abafamire ondetedde abantu abulijjo abalo abo be baziina oyo advisor ng'emotoka nze njeteramu amafuta n'emotoka nze njeteramu amafuta ompadde ki? What have you given me apart from inciting people against me? Kakati omusajja akuumibwa minisita nga n'ebintu byakoze ewaabwe babiraba bali bakubuuza ne wabaayo ekizibu nyoko yalwadde ne wabaayo ki bo bano oye mukumi wa Tamale Mirundi. What the purpose of a bodyguard? To go omugweko ofe. What do you get? Bodyguard bakaweesa mwabawaaki. Attention is given to one person. Bali babambwa. Kakati kyekali mumbuulire nze obwadvisor bwenyamba kyokujjako to incite people against me is a misnomer. Is not there. I'm not an advisor for 1.7 nga ngula amafuta ngulira n'abasekale bange mbawaaki tekiriiyo. You are inciting the population against me. You are inciting people who would give me money nti oyo ayina nga siina kali ne bano kyekimu nti omukumi wa minisita famire yaabwe etegeera naye ayikola ki kuba alaba minisita byayina ne mutwala abaana b'abannammwe ne bakuuma ebizimbe byammwe nga muzimba nga batalina kye bagenda kulya. You must change that's why I'm telling you the spokesperson of the AMA is missing the point. The point is not salaries. The point is how do you relate. No balaba nga bave bombo bajjeyo akawunga n'ebijanjaalo naye how do you believe nti omusajja ono akuuma ebweru ewuwo gwe n'odigida ne mukazi we nga ye yamuleseeyo ewuwe. Era nze mbagamba ne bw'oba ogenze mu loogi okugula malaaya n'omuserikale mugulireyo mugulire. bw'okola otya bw'ogula malaaya n'omuserikale mugulire. weewala okukuba amasasi naye bw'owulira otya yaawulira atya nga gwakuuma ali ku mudigido okomewo otule mu mmotoka ye ddereeva avuge nga gova ku mudigido. eyo nayo point. Naye nga bwadde eka ye talina mudigido mulala ye asula mu katenti ke. So we must these incidents. Kennedy bamutta yali aliza saadi waliwo yagenda e Berlin nakwata abantu emitwalo 5 nga ekisenge tekikube 1964 ensi ekyezimba bamutta. So every killing has a purpose. Naye ekintu kikulaga nti tulina okuniibwako ffe tulina kuba baavu tulina okubeera obwavu nga bakujja mu State House bakanyuka ne bakanyuka kujirikiri ye n'aleeta Doni mukwano gwe n'atuulawo ne Sente ne bazongeza nanyini nsi enchana. If this man wants to access is gwantambuza gwansomesa buli omu no nja kubeera mu lugosiru. Until next time mubeere bulungi. Bwe munaaba temukyusiza arrogance eyo erowooza nti mwe muli bakitalo. Ffe banyaffe bwe baali batuzaala batuyisa nyuma mumweka mumwazaalibwa nga mufuluma ebweru ne mutategeera ne bannammwe bantu kita empathy. Empathy kitegeeza mu luzungu oba mu psychology lowa singa kikoleddwa ku gwe nti enkoko ejeegoba ginnewaayo bwetuuka mu lujja n'ogikuba ejjinja naye egende toto singa obadde gwe enkoko egende toto mekolimira kuba gisusiza enseera yaayo. Naye mulowooza nti mujja kuniya ku baana b'abannammwe buli abakoledde mujja muniyako buli muntu yenna mujja kumujooga. Improve the relationship between you and your work n'aba bakolera. Naye temuyita kubeera n'abantu nga buli muntu yenna abakoledde agenda akaaba kuba kiva waggulu tibulemu alina omuteeko gwe bamuteekamu. If this man humiliate him, humble him, throw him on kasasiro. Do you need this money? Do you need this money? Nti ya ono oyo yabadde alowooza nti ono omuserikale tamanyi ki. Sente waliwo ne mukwano gwange baali mu kalulu nga tugenda mu kalulu ne bamugamba nti biliyoni 3 bazisika mu kutiya ne bazitwala eyo mwankole ne bamugamba gamba abaserikale nti tututte bululu. The man came back n'ababuuza mbabba twalira 3 billion tugenda mu kalulu nkyati we don't know what will happen. Tetuyina sente kwatayo emitwalo 2 eryo ejoogo akamanyiira ako akalowooza nti waliwo ab'emitwalo ameka. Is only you
who need this money mumina okugula ebizimbe mu kibuga mwekka mumina okujoga buli muntu unless we address this issue the politics fedha tuyina kulya niki kutujoga nojoga omuntu nomunyako if you want this money mbuze ku 5 billion I must sit with each one car and calculate and sign a document because of the golden mumpiti chiwonu kampita angako nentulikiramu. That's humiliation. Put my money on my account that I must write a document mumpite mulabe mbalakeko chiwonu kano kalugire mumpite yukolo myandisi kwanga muba mujozo omuntu nga mumujogende ddala tukome wano. Accept that we are born like you, we are born in God's image. Everybody is born in the God's image. Bwoba ina sente nga wafunye dereva muwe n'abakumi bo bawe nabo bayina abaana be baweerera nabayi okujoga kuva waggulu okunie ku bantu kuva waggulu okujoga buli abakoledde kuva waggulu nemulowooza nti abalaboti bayina bizibu abaana bemuweerera. What about our children? Are your children metallic? What about our wives? Nze gwe mubanyabanyenzemya gwabanyabanyenzemya emyaka 10 abaana bange bali metallic. He will pay. One day he will regulate the day he attacked me. Ejoga kati kino kikyali kituuzo okwegayira mu kuwoza nibajja mukuba bamuwoneka obugulu katera mandu anti nyinyeseza akayo kali bakalijo kasitokube mandu anojinyesa mu ngoyi besituka ku ttaka kali kitegeera akatu kange kakatu bye.